Kwaniriza ku YouTube channel ya Esther Portable era nga njagala okwebaza gwe subscribinga yegatta ku YouTube channel ya Esther Portable Mukwano wakola kyamaanyi. Ali mu kulaba video eno njagala okutegeeza nti sooka o subscribinge kusaba busabe sooka o subscribinge ku YouTube channel ya Esther Portable oluvanyuma otwegatteko nga okomentinga ku mulamu gwe tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero nenga obulamu butambula butya. Obwanga tebubadde bubi naye njagala okusaasira bannange abakatuliki olw'okuviibwako Ssaabasumba Kizito Olwanga n'eggwanga okutwaliza awamu okuviibwako omuntu ow'amaanyi Mukama Katonda abeere nga abagumya. Leero tukomyewo na topiki ki olunaku olwaleero. Tugenda kubeera nga twogera ku trust. Tuli ku trust mu relationship. Bantu bangi tuli mu relationship nenga tetutrustinga baagalwa baffe. Totrustinga boyfriend wo, totrustinga girlfriend wo. Trusting no kintu kikulu nnyo mu relationship. Tuli ku relationship kubanga tusooka mu relationship then ne tuyoka tugenda mu bazadde, tugenda ne mu church babeere nga batugatta oba ne tugenda ne mizikiti tubeere nga tuwoowebwa. Okitegeera mukwano, kakati trust kintu kikulu nnyo. Buli muntu yandibadde mu relationship nga boyfriend we amwesiga, nga girlfriend we amwesiga. Kitegeerekese bulungi mukwano. Era trust weebula mu relationship amazima amatuufu chances ziri 95 ku 100 okubeera nga relationship eyo esasika. Bangi munyiga biwundu, bangi mukyanyiga biwundu, bangi munyiza ebiwundu, bangi mukyaganye n'okumuvinga on. Lwaki? Trust. Omuntu gwe wa trustinga ebintu byakomekereza bubi, omuntu gwe wa trustinga yamala n'akudisappointinga, omuntu yakuyiwayo paka kati okyanyiga biwundu ogamba abasajja bonna balabika bwe batyo, abasajja bonna balabika bayaayi, naye nga bonna batambuddemu. Bonna tubatambuddeemu. Kiringanga woonosanga omuntu ng'akaaba tribe emu naye ate tribe gy'akaaba nga waliwo ali mu relationship andi nga bufumbo bwe buli bulungi nga musanyufu era nga omuntu oyo wa tribe eyo gw'alina ewaka. Okitegeera mukwano. Kale katwogere ku trust olunaku olwaleero. Omuntu ava ku ky'obutakutrustinga. Tukyogera ku sayidi zombi, enjuyi zombi, ey'omuwala n'ey'omulenzi, kubanga oyinza okusanga nga boyfriend yatatrustinga girlfriend we oba nga girlfriend yatatrustinga boyfriend we. Okitegedde? Kiva ku ky'omuntu okubeera nga takutrustinga. Wabeerawo ensonga. Naawe oba oyina by'okola ebimuleetera okuba nga takwesiga, ebimuleetera okubeera nga agamba naye gundi ono alabika nnimba. Ekisooka nawe osobola okutuwa komenti okubanga bangi muyise mu mbeera eno ey'okubeera ng'omuntu gwe weesiga oba ng'oli mu relationship ng'omuntu takwesiga oba omuntu gwe weesiga nga yakudisappointinga. Kati biki ebisinga okuleetawo abantu be tuli nabo mu relationship abaagalwa baffe okubeera nga tebatrustinga kubanga wabeerawo ensonga omuntu tava buvi mu bbanga nalyoka agamba naye nze Sekamate sigenda mu trustinga. Naye Sekitono alabika nnimba. Naawe oba olina by'okola. Muli mu relationship oba oli mu relationship omanyi nti n'omuntu atayimirira ku kigambo kye, omuntu bw'omuzuulamu obulimba, omuntu bw'omuzuula nga mulimbalimba tosobola kumwesiga. Teri muntu ayagala kubeera mu relationship n'omuntu nga mulimba, n'omuntu nga tayimirira ku kigambo kye. Leero ayogera kino, enkya ayogera kino. Ayinza okuba nga yali muntu mulungi era bangi basooka kwesiga bantu baabwe, naye gye bagenda mu maaso relationship nga yeeyongerayo, atandika okufuna obusongasonga, atandika okulaba ebintu by'okola, n'atandika okubeera nga alekeraawo okukwesiga. Tuli mu relationship, abantu tuyige okubeera nga tunywerera ku bigambo byaffe. Oli mwana wa buwala,
okitegeera oli mwana wa buwala naye ono akukwanye ono onyumya naye mu WhatsApp ono biki but you have a boyfriend siganye oyinza okuba nga olina boyfriend wo n'abantu bano abalala yes abakwana tebabulayo naye gyokoma okubawa time time gy'okubawa time abamu noba meeting abamu n'onyumya nabo ku WhatsApp oyinza nno okuddaawo nga boyfriend wo by'onyumya nabyo abiraba obanga yabigwamu olaba obwesigwa obutandika okuba nga takyakwesiga notandika okugamba gundi yakyuka akyuse lwa nsonga takyakwesiga ebikolwa byo bimuleetedde okubeera nga takwesiga omuntu okuba nga takwesiga ekirala ekiyinza oleetawo ensonga eyo kwe kubanga muli mu relationship naye ng'ebisinga obyekuumira obyesigaliza oyinza okubeera n'omuntu ng'olabira ddala waliwo embeera gy'ayitamu ng'alina embeera gy'ayitamu nga naawe ogiba kubanga obeera mu relationship munno oba omanyi nti kati gundi ono atali bulungi olunaku olwaleero gundi ono ayinza okuba nga alina ebimusumba oba obitegeera naye omuntu n'otuuka n'omugamba mukwano sweetheart honey ki ekiyinza okuba nga kikusumba olwo nno ndi ku boyfriend wo naye ng'omuntu waliwo ebintu ebimu byeyerekerayo naawe otandika okubeera nga ogamba gundi ono waliwo embeera omuntu omwagalwawo gy'ayinza okubeeramu ng'omanyi nti n'embeera eyo gy'atuuseemu ajja kubeera ng'akugamba kubanga ng'olaba obulamu bwe si musanyufu oba alina ebintu ebiri mu mustressinga alina embeera gy'ayitamu kaakati munnange nze wenzija n'enkubuuza ng'ate naawe okakasiza ddala nti ensonga weeri naye n'ogaana ogimbuulira n'osalawo byekuumire awo nno siyinza kutrustinga ntandika okubeera nga ŋŋamba gundi ono kirabika alina abantu abalala bagamba ensonga ze okitegeera yes abamu bagamba si buli kimu nti olina okigamba omwagalwawo waliwo ebintu ebimu by'olina okwerekerawo naye waliwo ensonga nga naawe embeera gy'oyitamu yeetagisa okubeera ng'ogisharingako n'omuntu wo ng'ogisharingako ne girlfriend wo ogisharingako n'omwagalwawo ne boyfriend wo wemuba nga muli bafumbo ng'ogisharingako n'omwami wo ng'ogisharingako ne mukyala wo okitegeera kubanga waliwo ebintu ebimu embeera ezimu nga tetusobola kuzikweka naye omuntu bw'akizuula nti olina bye weesigaliza alekerawo okutrustinga bintu bingi ebireetera abantu okubeera nga tebatwesiga waliwo abawala kye tutayagala kuwuliriza n'abalenzi abasinga naye ekintu kino eky'essimu yes kansooke njogereko si kirungi kubanga essimu y'omukyala wo ogirondoola nnyo oba essimu ya girlfriend wo ogirondoola nnyo ate strictly katubeere nnyo mu relationship essimu ya girlfriend wo ng'ogirondoola nnyo essimu ya boyfriend wo ng'ogirondoola nnyo kubanga just mukyali mu relationship temunnatuuka nyeeri si kirungi naye ate waliwo omuntu gw'oyinza okulaba nga naawe weekengera essimu ye nga ogyekengera nnyo ng'omanyi nti waliwo ebintu ebimu by'ayinza okuba nga akola password buli muntu asobola okuteeka mu password naye waliwo gw'osanga ku email nga waliyo password WhatsApp waliyo password oba ogenda ku Facebook waliyo password kwegamba nga buli wamu waliwo password biki ebyo by'oba okweka mukwano kale password kebere ku WhatsApp ne password wano ku screen nga kubanga omuntu aleme kumala gemakulira ku gundi naye buli kimu ne kibeerako password atawo omuntu atandika okubeera nga akwekengera so n'essimu zino gadgets ze tukwata nazo zireetedde abantu okubeera nga tebatrustinga oli ku social media okwesezi last scene oli ng'ogamba nti omuntu anaakwesiga mukwano waliwo abagala otambuza obulamu bwabwe bwe bato naye bwe muba nga muli mu serious relationship obuntu ng'obwo bunyiiza abaagalwa bammwe era ne balekeraawo okubeera nga babatrustinga omuntu nga tomutrustinga
kino kiwuliriza. Omuntu nga tomwesiga, nga muli mu relationship buli omu nga teyeesiga munne, amazima gali nti relationship eyo eba tejja wangaala. Beba abantu bemusanga nga babaddewo for 2 years 3 years nene bakugamba nti munnanga bayawukanye, ebeera trust. Abata trusting amaagalwawe. Buli muntu yandibadde asaba Mukama Katonda abeere ng'omuntu gwali naye mu relationship amwesiga, nga boyfriend akwesiga, nga naawe girlfriend wesiga boyfriend wo. Relationship ebejja kunyuma, obulamu buba bugenda kubanguyira. Ate kano nako kakulu kajje kunze. Love ne trust bitambulira wamu. Love ne trust bitambulira wamu. Tosobola kwagala muntu gwoteesiga. Ng'ogyeko abavubuka bayayaye ne bwe tuba mu serious discussions, serious relationships, tosobola kwagala muntu gwoteesiga. Era omuntu gwe weesiga gw'oyagala. Okitegeera, omuntu gwe weesiga gw'oba oyagala. Tubuildinga tutya trust mu relationship? Ogenda ku building otya trust mu relationship? Bangi tuli mu relationship naye nga abantu be tuli nabo tebakyatwesiga. Bangi tuli mu relationship naye nga abantu be tuli nabo tetubeesiga. So tuyinza tutya okuzzaawo trust mu relationship? Kaakati sharingako ne munno ebintu ebikusumbuwa, okitegeera, sharingako ne munno. Kale si byonna, ne waliwo ebintu ebimu nga byo tosobola kubikweka, ate nga munno waanaabizuula nga mulala yabimugambye nga kijja kumuluma nnyo. So okubeera nga tubuulirako, tusharingako ebintu byaffe n'abaagalwa baffe abe tuli nabo mu relationship, kiyinza okubeera nga kizzaawo trust. Communication kintu kikulu nnyo. Communication kintu kikulu nnyo. Relationships zetusinga okulaba ziyimiriddewo ku communication. Oyogerezeganya n'omwagalwawo, n'omubuulira. Relationship ezisinza okusasika, ekisinza okwawula abantu abaagalana ne bakyawagana, relationship neesasika, baba tebakommunikatinga, tewabeerawo communication. Ne bw'oba oyogerezeganya ne munno n'omanya ebimusumbu, n'otegeera oba wawaali, kiba kiyambako. Era trust oba oli kubeera nga okola otya, obeera onyweza omuntu okubeera nga akwesiga. Bannange, waliwo abantu abamu nga ye talikkiriza nsobi ye. Bw'otuuka mu mbeera eyo nga tokkiriza nsobi yo, oba oleetera omuntu okuba nga takwesiga. Omuntu okwesiga, w'okoze ensobi, tuli boonoonyi, tusobya naye asobya. Muntu nga ggwe asobola okukola ensobi, naawe osobola okukola ensobi. Naye waliwo abantu abamu nga bo babeeraawo talikkirizaako nsobi ye. Ne w'oba omukutte ng'omusanze akola ekintu, kiringa nga w'onoosanga akaana akato nga kali mu kubba sukaali, ne keekazaakaza ne kagamba tekannabba ku sukaali, naye nga sukaali akasigadde ku mimwa. Kati beebo, waliwo omuntu gw'oyinza okubeera naye mu relationship nga yes amanyi nti yakoze ensobi, naye nga talikkiriza nti akoze ensobi. Embeera eyo w'ogituukamu ogenda kuleetera omuntu okuba nga takwesiga. Kisabe kiveewo. Bw'oba okoze ensobi, admit. Ensobi zikolebwa bantu, naye okusigala nga weekangabiriza, weewakana, ekyo kiba kibi nnyo. Honest kintu kikulu nnyo. Honest kintu kikulu nnyo bwe tuba bakubuildinga relationship, bwe tuba nga bakubuildinga trust mu relationship. Honest kintu kikulu nnyo. Otegeera otya nti omuntu takwesiga? Leero tuli ku trust mu relationship. Otegeera otya nti
omuntu takwesiga olaba lwakwana lero twasazeewo tukwate ku relationship naye waliwo n'abafumbo nga bali omwami n'omukyala naye ng'omwami tatrustinga mukyala we omwami nga tatrustinga mukyala we omukyala nga tatrustinga mwami we eyo sijja kgendayo naye bubonero ki obulaga nti omuntu gw'oli naye takutrustinga omuntu okulondoola buli kaseera kiba kitegeeza nti takwesiga okuyombagana buli kaseera kuyomba buntu butono buba kyankalanya omuntu aba tayagala na kuwuliriza nsonga ne mubeera nga mukyankalanya tewali kuteesa muba temwesigangana tewabaawo trust mu relationship. Trust kintu kikulu nnyo nga bwe nakugambye buli muntu yandisabye Mukama Katonda abeere nga omuntu gwali naye amutrustinga kubanga kino kikkirize omuntu atakutrustinga tagenda genda mu bazadde ekyo kikafu. Omuntu atakutrustinga atakwesiga tagenda kugenda mu bazadde era relationship eyo mulimu kumala biseera buli omu amalira munne biseera kubanga abatakwesiga tajja genda mu church kubeera nga babagatta. Kyova olaba natandise ngamba nti trust kintu kikulu nnyo mu relationship. Trust kintu kikulu nnyo mu relationship. Omuntu akebera essimu ya munne aba tamutrustinga. Nodda ku ssimu n'otandika kukebera aba takwesiga kubanga omuntu akwesiga aba agamba niyo mwagalwa wange tasobola kino kikola. Omuntu okukeberakebera essimu aba takwesiga. Omuntu okulunda kkiriza obagana teri muntu ayagala kumulunda era wootuukira okulunda omwagalwawo oba tomwesiga. Kankubuza ekibuuzo, gw'oyagala omuntu akulunda n'akulunda oli luddawa? Waliwo omuntu akubuuza nti oli luddawa nga takubuuza mutima mubi naye waliwo ate asussa akuteekako ne bambega. Okwo kwe kulunda kwendi mu kugamba nga bw'otayagala kulunda n'omulala waatayagala mulunda naye nga ki ekireetawo ekyo? Tewali trust. Kuliko ateesiga munne oba mwembi buli omu teyeesiga munne. Trust kintu kikulu nnyo era olunaku olwaleero kyenjagadde okwogerako kubanga bwe munaabanga muyina trust weneebeerawo mu relationship mujja kubeera nga mukulaakulana n'okulaakulana. Teri ajja kukola bintu nga tagambye munne. Ojja kwesanga abantu nga bali mu relationship naye ng'oli akola bibye n'oli n'akola bibye, bali mu bufumo ng'oli akola bibye n'ono n'akola bibye. Lwaki? Teyeesiga munne. Omuntu nga takwesiga ebintu muba temujja bikola wamu. Buli omu ajja kuba akola bibye kubanga ssaawa yonna mumanyi nti mujja kubanga mwawukana. Trust kintu kikulu nnyo nga mmaliriza. Naye nga mmaliriza kyennyinza okubeera nga njogerako era nga nkulabula nga wompa gwoteekawo comment oyinza okutubuulirako, oyinza okuba nga ekintu kino wakiyitamu weesiga omuntu ne bikomekkereza bulala. Okitegeera? Naye nga trust kintu kikulu nnyo. Omu yali takwesiga nga experience eyo wagiyitamu ng'omuntu takwesiga kyali kitya? Nga wetukomekkereza trust, yes tugambye trust kikulu nnyo mu relationship naye kyenjagala okubeera nga nkulabula, don't trust easily. Mangu omuntu omulabye bulabi ku social media akuweereza message simanya mu messenger akomenti nze kafaananyiko akulaze oba muli mu WhatsApp group ye munajja mu inbox yo n'atandika okwogera naawe ate bagayi bayaaye nnyo
okitegeera omuwala asobola n'okweyisa weeks 2 naye ng'akubaza ng'era akimanyi nti weeks 2 we zinaggwerako ng'afunye kyayagala. So don't trust easily. mangu mwerabye ku social media notandika okutrustinga omuntu abamu nno n'atandika n'okusindika ssente ate munnange amwesize amangu ago eyo trust eba tejja kuwangaala, ojja kukaaba amaziga. Okitegeera mukwano? Don't trust fast. Ekisooka kyagala okufaananamu ekyokubiri, don't trust fast. Kiri eri easily tukitwale ku social media naye kino ekya fast omuntu wakamulaba muyinza kuba mu meetings oba ku pate mu meetings mu kkubo kabanga katono nnyo n'omwesigirawo ojja kukaaba. Ekisembayo, don't trust fully. N'obeera ng'omuntu omwemaliddemu nnyo omuntu n'omwemaliramu nnyo n'omwesiga nnyo, maama saagala okaabe mukwano, obumu bwerekereyo. Tugambye trust kintu kikulu nnyo mu relationship, naye ate era totrustinga nnyo kwemalamu nnyo, ojja kutuka omutima. Naye nsembayo nga ngamba ffenna abali mu relationship twandisabye nnyo Mukama ateekewo trust mu relationship yaffe, nga buli omu omuntu gw'ali naye amwesiga, relationship ejja kutambula bulungi. Nkujjukiza yongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Esther Portable eri gwe atannaba kubeera nga osubscribinga eyakikola edda weebale, tukwebaza mukwano. Naye teweerabira, lekawoko ka comment ku trust gye twogerako mu relationship olunaku olwaleero. Bangi muyina experience, bangi muyina bye muyiseemu, eyinza nakuba nga ya mukwano gwo, naye tufube nnyo okulaba nga tutrustinga abantu be tuli nabo. Trustinga girlfriend wo, trustinga boyfriend wo, ojja kumutrustinga otya? Mutuule mwogere, communication, sharing ebikusumbuwa naye akubulira ebimusumbuwa. Waliwo ebintu ebimu nga tetulina byerekerayo, naye era nkujjukiza, don't trust easily, don't trust fast, don't trust fully. Mukama akuwa omukisa. Mbadde Esther Portable, teweerabira okusubscribinga n'okulekawo comment yo.